Mbaniliza nnyo amanya n'eddoboozi nze KingSmith ali mabega wa kamera bamuyita Sir Lawrence yakwata ebifaananyi ebirungi nga bino. Olunaku lwaleero tusinzidde mu ghetto z'e Kosovo. Kosovo kiri ku saidi za Mengo bemu ku Kampala sababu era nga ebifo bino bitawaanyizibwa nnyo amazzi n'abantu abali awo abali mu mbeera embi oba eteyagaza abamu gye babeera. Olunaku lwaleero gye nsanze omukyala amanyiddwa nga Nalule ng'agenda kuba tunyumizaako ku mboozi ye. Nalule ono kinategeddeko ekitono ennyo obuzibu bw'alina mbuno talina wafulumira alina ekyenda kiri wabweru era wafulumira saagala byogera nja tugende straight mu mboozi ye musooka nga mukitegeera naye nga bw'atana subscribinga genda wansi awo subscribinga ku YouTube channel yaffe osooka nga ogoberera emboozi eno n'emboozi endala nnyingi nnyo. Njagala obbeebaza mwenna gye musinzidde okuba nga mutulaba n'okuba nga mutuwa obuyambi okuyamba abantu bano bonna bonna tuba tubaleetedde mu ngeri ez'enjawulo era nga njagala kwebaza mwenna ab'e UK mwenna ab'e France ab'e Germany ab'omu America okusinziira ku buyambi madde mukoze ki mba mutuweereza. Thank you so much. Tuba tubaletera abantu abalina ebizibu eby'enjawulo okusinziira mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga Uganda nate ne tubuna amawanga gonna. So Nalule enkwaniriza nnyo. Osiibye otya? Siibyeyo ssebo musiibye mutya. Ojja kwongeza nno ku ddoboozi katono abantu abali eri basobole okuwulira. Nsiibyeyo mpozzi mmwe. Naffe tusiibyeyo mpola mpola. Amannya go gwani? Nalule Trade. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 18. Wano wetuli wano tukusanze bayitawo batya? Bayitawo Kosovo. Kosovo nnene Kosovo zone ki? Kyeyamaani yani w'ekitundu kino? Toli sure. Tomumanyi bulungi nnyo. Wano mazeewo bbanga ki? Mazeewo emyezi 6 kigenda wera 6. Kuva negattako n'omukyala andabirira Joanita. Omukyala akulabirira twagala okubuuza buzibu ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo kyewandiyagadde ffe Abayuganda kyannaku tugonjoole ensonga ki? Ensonga gye mbadde njagala okunyambako abatulaba n'abatuwuliriza nze we bali nga banzaala sirina wenfulumira ng'ekyenda kiri wano simanyi muba bakirongoosa oba banzaala kiri weekiti naye nze nkuze wekiri paka nakati. Mami wange yandekawo nga nina emyaka 6 nandeka ne daddi wange awo weebityo nga kuba omulimu gwakola agenda ne bamuyita oba n'agendangako oba mu byalo n'agenda n'alima n'akola n'amala n'akomawo era asangibwa awo Busega taata wange. Naye nga ndekoko emabega mama wo amanya ge yani? Mama wange bamuyita Saidat Nanfuka. Wagenda otutegeera nga mubeerawo mama gye yakuzaalira? Era Busega. Mama yali abeera ne taatawo? Yes sebo. Busega? Yes sebo. Nga bafumbo? Yes sebo. Olwo bazaala abaana bameka mu famire? Batuzaala abaana 2. Oli omulamu bamuyita Aneti gwe yagenda naye nze nandeka awo ne taata wange. Yakuleka kuba gwe wali olina ekizibu ku mubiri gwo? Daddy nga nkuzeekuzeemu yangamba mami we yakulekawo n'agamba bayinza okuba bamusiba omwana naye woba otunuulidde maama wo naawe temwawukana mufaanagana. Ekitegeeza wafaanana nnyo maama wo? Taata wange waŋŋamba kuba n'ebifaananyi gye biri ewaka ebya maama wange. Ekitegeeza maama wo tewamulabako? Yandekawo nga nina emyaka 6 n'ebifaananyi taata wange by'alina byaze nga ndaga era ne mbireeta kati ne mubiraba era mugamba ono omwana wa Saidat. Abatulaba ku Uganda kyenaku tugenda kuba tulaga ebifaananyi ebyo mu mboozi yaffe eno olabe omwana ono Nalule byagezaako okuba ng'ayogera Nalule Gertrude byagezaako okuba ng'ayogera nti nno yafaanana ne maama we. Ebintu ebisinga abaana ebizibu bye bafuna mu ggwanga lyattu Uganda oba mu nsi yonna abaana nno ebiseera ebisinga beera bafaanana nnyo either bazadde baabwe oba bajjajja baabwe. Mujjukirako omwana wa Sylvia gwe twabaleeterako, mujjukirako mulaba story gye twabakodedde yeewampe ogayaaza era still omwana bamubbula mu linnya lya jjajja kwegamba
weebitu ebadde bikola ki ebadde bigenda mu maaso n'omwana w'olusu naye mwalaye nga ate bamubbula mu linnya jjajja. So Katonda baana ensonga lwaki abaana bano abafaananya abantu abo wammanga. So okuze taata kati taata gotandika okunyumiza ebintu bino ng'oli myaka ng'emeka? Nali nina emyaka nga 12, 13 awo kuba n'amabere gaali gatandise okujja ku kifuba nga ntegeera bulungi yatandika okunyumiza. Taata gwe wamubuuza oba yakunyumiza bunyumiza? Yenze yamubuuza ne mugamba lwaki mami wange yandekawo n'agenda n'oli omulala gw'ogamba muganda wange Aneti, nze nandekawo. Nagamba mami we yakulekawo n'agamba ye tazaala baana we batyo bafulumira ku lubuto era agenda n'oli omulamu gwe n'akuleka n'akundekera. Naye ky'obamanya mwana wange nkola ki? Nkwagala. Era nansuubiza n'aŋŋamba yangamba siri mukadde nnyo nandireese omukyala naye mwana wange olw'okuba nti nkwagala sigenda leeta mukyala kubanga ayinza okwenyinyala naye nze ndi kitawo sobola kwenyinyala manyi wooli naye kati ayinza okuba tamanyi woyinza olaba enswera n'akuyisa obubi ate saagala kuyisa obubi okusinziira ku bulamu bwo n'abasawo amateeka ge baŋŋamba we nina okukwata. Era nkuze ne daddi wange oyo taleetanga ku mukazi yadde n'omu naye nga akasente kaafuna akatono anyamba kuba waliwo babiyita like ebigundi nga biyita bisawo be bateekako obukyafu mwe mugenda eddagala kale weebityo naye ng'ate olaba tetuyina naye afaayo. Kati kambuuzeemuko otunnyonnyodde ku bya taata nenge ejja kunyonaga atajja kuleeta mukazi mulala. Taata yakola mulimu ki? Taata wange akola ogwo omulimu gwe mbagambye mulimi. Mulimi sagenda mu byalo n'anona ebirime n'alima. N'amala n'abireeta e Kampala n'abitunda. Bakiyita omuntu n'akuyita n'ajja n'agamba njagala kunnimira. Alima bulimi talina byaleeta. Kati kambuzeemu ate olwo ebyokusoma kuba mu mboozi yo tetunalyako kyakusoma kyonna. Saasoma. Taata teyakutwala ku ssomero? Olw'okuba kati nga nkyali muto nga ekyenda tekirimu bakiyita kusiba newano era tekisiba era obukyafu bwe bujja wano we bati era bumpitamu bisi kubanga mbeera siwulira nange neekanga bwekanzi nga bwizi. So kati oze yensonga ki yakutwala ku ssomero? Ngamba yali talina ssente. Yali talina ssente zikutwala ku ssomero oba just embeera ye yamulemesa okutwala ku ssomero? Yali tetulina ssente. Kati wano tukusanze Kosovo olwo ovaayo otya e Busega okujja e Kosovo wano? Anti taata wange waliwo ekyenda wekya bakiyita kutabuka we yali kale naye byamusobera n'adduka n'ate olwamala n'akomawo n'aŋŋamba azaala ekibi akiwongerera gwe mwana wange n'akomawo n'ajja n'ankima ne tuddayo e Busega naye nga singa bbeera waneno kubanga ye tatera nga we nkugambye bamuyita n'agenda ayinza omalayo emyezi ng'ebiri oba gumu ng'ali mu kulima. Kati wano w'obeera obeerawo naani? Mukwano gwange Joan gwe mulabye. Just mukwano gwo? Mukwano gwange. Olwo Joan ono mukwano gwo amufuna otya? Joan waliwo babeera oba muwala we babeera we tubeera e Busega batunda fruits. Muwala we atunda bazita batya watermelon. Kati nali ngenda agulawo watermelon. Oyo muganda we oba muwala we n'aŋŋamba ng'olina akantu akazimbye ku lubuto. Namugamba tojja bisobola. N'aŋŋamba bulijjo nkwetegereza nnyo nga bulojja wano eno olina wano akantu akazimbye sikategeera bulungi ate olubuto. N'aŋŋamba okyaka oli lubuto. Namugamba nedda olubuto terusobola kukolera sayidi emu.
Nangamba nze nkwetegereza nnyo. Mala nensirika. Nangamba naye aliwo ekitali ekituufu kyonkweka. Naye ngambaako kuba era nga wazze wano eno twenkana tuli myaka gye gimu. Nangamba teweeyagala nze nkulaba. Nangamba neeyagala. Kati olwaddako era nali nkomyewo. Nangamba naye mbuulira leero amazima bamuyita Leste. Nangamba mbuulira omanyi nze Leste njagala okumanya. Ne mugamba tojja kumanya byange, taata wange yabimanyi ne Katonda wange. Nangamba ojja kumbuulira nnyabo. Amanyi ngamba bakisimugamba ne mugamba. Nangamba naye nga olumu taata wabeerawo kaseera buseera ne bakuleka mu nnyumba wekka. Okwasaganya osobola okujja ne tugenda e Kosovo. Wa Joani simumanyi Joani. Kasika mbeera wa taata wange tomulabange kuba ye tatera bbeerawo. Asobola okujja nasasula landlord nandekawo nangamba Gertrude weerabirire. Nda katono nnyo wane Busega mbeera ekitegeeza mupangisawo bupangisa. Tupangisawo bupangisa. Kati oyo Leste ne mubuulira nangamba okuva mbuto nga woti woli oba just oyina ebintu bewalya oba nebikwata Mukyenda ne bakiteeka wano kuba nakyo kisoboka. Ne mugamba nedda nnyabo banzala oba oyagala okkiriza ojja bbuuza taata wange ng'akomye okubeera teyaliiwo. Ne mugamba nandeeta wano wa Joanita. Kale bandaga omutima omulungi maama wange guyatandaga. Ne bandabirira ne banfaako bulungi nnyo. Kati wane wa Joanita omazeewo bbanga ki? Kigenda wera myezi 6. Kitegeeza wajjawo omwaka oguwedde nga gunaatera n'okugwa. Gunaatera okuggwako wenna. Kati katuddemuko ebbanga wali katono nnyo emabega. Olwo taata kubanga ogambye nakulekanga mu nnyumba wekka ng'obeerawo wekka newankubadde walinga mulwadde. Mbeerawo nzekka. Tewalinayo mikwano muno gijja ne gikubeesoba kufunayo ko mukozi wako oba ki? Just waliwo just neighbor. Ne kati akyaliwo. Kati kambuuzeemu olwani yalinganga akuyamba ku bino ebisawo byogambye bigendamu obukyafu obikukyusa obikuggyako kuteekako ekirala? Yenze yalinga abyeteekawo. Kuba yagendanga emulago n'agenda n'abigula n'abiteeka mu keesi nze neefangako nembyeteekawo okubanga sigendako nswera n'okubanga sivaamu kintu kale kibi omuntu waba nsemberedde kumutiisa. Kati olw'abasawo bo baagawe mwagendako mu ddwaliro? Twagendako emulago twalina oyo Joani ne wabaawo omusawo gwe yayogerako naye nagamba njagala kunnyamba. Namugamba nnyabo oyagala tukuyambe mu ki? Namugamba nina omuwala afulumira ku lubuto. Namugamba mwanawo bamuganda. Nagamba nedda yampita sister wange. Namugamba naye bazadde be bakola ki? Be baagayaala. Senga bakikola kuva mbuto. Senga omwana oyo ali bulungi. Baagayaala bugayazi. Naka naye tusaba tukole magezi ki okulaba nti tumutereeza n'abanga nze wendi kati. Kati abasawo bali babiri bali basajja omusajja n'omukazi. Ne bamugamba osobola otuwaayo obukadde 5 naye nga tekuli lisiiti. Ne wiiki emu abeera awedde. Joani ebintu ebitaliko lisiiti nga bitiisa kati waafa. Tubakwatira nti no twalise omulwadde waffe emulago ne bamukolako n'afa. Gamba tasobola kufa mwe mutuwa obukadde 5 nga tekuli lisiiti. Joani n'agamba tetubiina. Naye musobola omuyambako, musobola otuyambako ne mumukolako oba ne mutufunira oba ku buyambi bwe tujja ku buyambi. Ne bagamba nedda nnyabo genda weeyambe. We batyo we batuddamu. Abasawo b'emulago nawe wagenderako? Nange nagenderako era twali babiri ne Joani emulago. Kati katubuuzeemu ekyenda kino wano we kiri nga abatwa tugenda kuba tulaga ebifaananyi n'ebimu ku byo
byantiisa ne mujja bearinga wamu naffe so tujjayo obubaka buno omusooka wange gye muyambamu muganda waffe Nalule Gertrude kati ogamba tugambe muno gwe tolina bitundu byakyama mbina just kyenda kiri wano ku lubuto weebati naye nga mbina era ngenda bazita periods nzigendamu bulungi. naye ate okufuluma okufuka tosobola tokozesa bitundu byo fukira eri wansi naye obukyafu bwange bufulumira wano eno mu kyenda kyange. bufulumira gye bulina fulumira tulaba oyinza okuba nga omanyi ku ddagala oba omanyi omusawo oba obuyambi osogenda mu comments zaffe awo wansi n'okola ki n'otuteerawo essimu eyo tusobola ogikuwako netugezaako okusiikinga obuyambi omuntu yenna asobola otuyamba basawo bamusawo obukadde 5 nga tebuyina basobole omuyamba okulaba muno ba maybe bamulongoosa so okuzza ekyenda kino gye kirina okubeera asobola okuba nga afuluma nga abantu abalala. Tubirabira biri ku Uganda kyannaku amanya bampita KingSmith ali ku kamera bamuyita Sir Lawrence yakwata ebifaananyi bino mu linsonda nene ya Uganda okulaba temuno bikutuukako awoli so nja kukosa ekintu kimu genda maaso subscribing tulabe engeri gye tuyambamu Nalule kati mu mbeerawo ya bulijjo olya bulungi oba waliwo ebyokulya ebagaana okulya? Waliwo emmere gye baŋŋaana waliwo gye twagenda nga tuvudde ne Mulago nga batusabye obukadde 5 wayitawo wandegeya eddwaliro eryo bwe baliita platinum biki ne gundi tuzirina wano eno Joani oyo n'omukyala gwe bayita Leste banyamba nnyo nga transport waabwe buli kimu ne tugendako ewandegeya omusawo bamuyita Dr. Sekabira nga bambi tusaba kuyamba muwala ono ekyenda afulumirayo bati ngamba sandiganye kumuyamba sobola omuyamba naye ngenda sooka tukole ki tumukebere ekyende kuba kati akuze naye senga wali eri mu buto bwe bamuyamba singa kati eyagala n'okweyagala senga oba asoma oba senga akola ki naye mwalo awo tugenda sooka tumuteeke mu sikaani tupime ekyende ekyo wekiba mita 3 tetugenda mulongoosa kuba nze saagala kola bintu bigenda kugazaawo ddwaliro lyange weziba mita 2 njasobola omulongoosa ko Joani sente mmeka namugamba twagala $1,200,000 Joani nagamba nga tetuzina era omwami oyo bamuyita mulokole yatuyambako nga tugenda tufuna obuyambi nga tutambula ne tufuna sente ezo ze baatugamba ne tuzitwalayo era omwami oyo nankebera Mukama n'atuyamba nga ekyenda kyange ziri mita 2 n'agamba ajja sobola okunnongoosa naye yatusaba $8,000,000 ze yatusaba okunkolako obulungi. Linda katono nnyo nga Lawrence tonna sikampapula zino abantu kyenjagala bategeere mwawunoonya obuyambi n'akakadde kamu $20,000 tekaali kakulongoosa kaali kagenda mu sikaani kulaba engeri mu ekyenda kino ebyo byokka. Atulaba empapula zino eza Platinum Medical Center esangibwa ewandegeya eziriko obukakafu nja kuba Lawrence ajja kuba zoominga in musobola kubanga mukola ki nga muziraba empapula zino basasulira ssente ezaali akakadde kamu $20,000 ez'okuba muno bagezaako okuba nga bakola check up yonna ekwatagana ku Nalule Gertrude okulaba muno bategeera ekyenda kya mita mmeka era bwe batuuka omulongoosa kigenda kubeera kitya era nga wano kiraga quantity to particular surgeons theatre fees plus drugs surgeons bateekawo obukadde 2,000,000 mu bukadde 2.5 ba surgeons 2 abasawo babayita abalongoosa 2 be bali balina omukolako ne bateekawo obukadde 2,500,000 theatre fees and drugs that is sente za theatre n'eddagala bukadde 5,700,000 labs eri gye bakeberera 8,000,000 accommodation gye twandiise ng'okuba mu ddwaliro wagenda okuba nga asula ng'abeera 34,500 zonna toto ne zijja ne zibeera obukadde 8
8 million shillings ze bamusaba okuba ng'akola operation eno esobola okubeera successful nga we mubiraba. Ndowooza Lawrence osobola okukafuna bulungi nnyo awo wenkatadde zezo ssente ze baakola ki ze baasaba. Gertrude zagezaako okuba ng'ayogerako obukadde 8 nga babumenyeemenye. Basajjons beetaaga obukadde 2.5, theatre fees and lab beetaaga obukadde 5,700, labs beetaaga emitwalo 8.5, then accommodation wagenda okuba ng'abeera emitwalo 34.5 bwe bukadde 8. So ye embeera. Then receipt, waliwo receipt gye ndaba wano gye baasasulirako nako ssente kakadde kamu payment. Yino payment nayo yino ndowooza mugiraba. Ndowooza nayo mugirabye eno gwe basasulira zi ssente ezaasookera ddala akakadde akamu okumuga kutegeera nti ekyenda kya meters meka era kiyimiridde ku stage ky'okulamu basobola okukola ki basobola okuba nga bamulongoosa. Endowooza nayo mugirabye. Waliwo n'endala omanyi ebintu byaffe bya bulambulukufu nagita Kampala Imaging Center mitwalo 23. Still endowooza yali ya sikaani nayo yiino ndowooza nayo mugirabye bulungi nnyo okulaba muno Nalule bamusikaninga okulaba ekyenda kino kisobola okuddayo munda abeere ng'afuluma ng'omuntu omulala obanga gwe nange wetufuluma oba tekisoboka. Ke kali akadde kamu emitwalo 2 ke yagambye nayo ndaba kweyongerako emitwalo 3 yadde ndowooza agyerabidde bwerabizi. So ensonga za Nalule Gertrude bwezityo bwe ziri ze zimu kwezo receipt ze baasasulako. I think eno yali invoice gye balina okubasasako yaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda 2019. Nalule nga tugenda mu maaso, kiki ky'osinga okwetaaga mu bulamu bwo ky'osaba abantu abatulaba ku Uganda kyannako bakuyambe? Kye mbadde nsaba okunnyamba, mbadde nsaba bannyambeko kubanga okuva mu buto bwange paka kati seeyagalangako nga bawala balala kubanga otuulaawo nga oba ogenda ofuluma oba towulira gyese obukyafu bukuyitamu buyisi. Kye mbadde nsaba bannyambeko, mbadde nsaba ku buyambi bwammwe n'obwabwe bonna abatulaba kubanga ezo ssente ze baatusaba tetuziina era nange siziina era sirina we nnyinza kuzijja kubanga siri mubbi era siribba. Badde nsaba kunnyamba batukwasaganyizeeko ku buyambi obwo bwe baatusaba nange bannongoose nfulumenga abantu abalala. Kye mbadde nsaba okunnyamba. Ndowooza mutuwulidde bulungi nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso eza Nalule. Nalule, muli gwe ki ekisinga okuluma ng'omuwala oba ng'omuntu gwe kikyogamba muno kino singa kale naye nkisinga kino kale nange nkikola? Ekisinga okunnuma kusoma kubanga sigendangako ku ssomero. Just Blessed ne Joan be banjigiriza nti bawandiika we bati erinnya lya Nalule batandika ne oba N Gertrude baliwandiika we bati, erya taatawo baliwandiika we bati, erya mamiwo weebityo okuba kale nga saagendako ku ssomero kubanga kino nakyogerako ne ku ddwaliro bambuuza wali oyagala bbeera ki gwe kiwali osinga okwagala. Ndi serious newe ndiba nga mpezeza emyaka 5 njagala nkole newe nga nina nga mutuyambyeko ng'obuyambi bulabise saba nzireyo nsome njagala kukola ddwaliro nga n'abasawo abantu ng'abo kubanga ne Mulago gye twagenda twabasangayo omu yalina mukazi mukulu nga nsinga nako naye nga tewali buyambi e Mulago bagamba genda weeyambe kyokka nga bagamba eddwaliro lya gavumenti naye gendayo tebasobola kukwatako nga tobawadde ssente. Muyinza okulowooza be twogera tulimba naye
senga ogenda e Mulago n'olaba gye bali abafulumira ku lubuto abaana abato bazadde nga bali awo bakaaba maziga ne bazadde baabwe nga tewali buyambi naye eddwaliro walibeerawo nga temulimba nga weeriri nze eryenjagala okukola tuyambe abantu nga ffe tweyambe kyensaba. Kale ye maama wamusonyiwa mu mutima kaŋŋambe ng'olunaku lukedde ku makya n'osinkana maama wo kyala yakuzaala n'akulekawo oyinza mmukolera ki? Oba oyinza mugamba bigambo ki by'oyinza omugamba? Kuba kimanyi ayinza okuba ali eyo naye ng'atulaba, oyinza mugamba bigambo ki? Ebigambo byenyinza omugamba tewali kyenyinza mugamba, just musanyukira busanyukizi kubanga yanzaala naye siyinza mwagala ng'ate wenjagala taata wange. Kati emyaka gino 18 gy'obaddewo okuva ewazaalibwa mpaka kati oyizeemuko ku luzungu oba oyize okuwandiika? Bajiwani banjigirizaamu okuwandiika. Kale newemalira mpulidde ekigambo ky'oluzungu nembuuza kino kibadde kitegeeza ki ne bakimbuulira sobola okukyogera kubanga Joan Best yaŋŋamba senga bakutwala ku ssomero obwongo bwo tebwerabira bukwata. So bigambo ki eby'oluzungu by'oyizeeyo mbuno bw'obeedde ebiseera bibeddeko ne Joan ne Reste? Ebigambo byenjizeeyo eby'oluzungu njizeeyo. Kale twogeremu oba twogeremu nze naye mu luzungu. Nange simanyi nnyo naye tusobola okweyigiriza. Ngamba ekigambo naye nkugamba ekigambo mu luzungu. How are you? I'm fine. Nange ngamba How are you? I'm also fine. Did you have breakfast? No, Why? I don't have money. So abatulaba abasinga mugamba mbuuza nnyo ebibuuzo oluusi ebiri fane naye nga mba njagala ku relatinga na muntu kubanga atugambe teyasoma myaka 18 kiruma muzadde okukusuulawo n'oba nga tosomye nga tolaba banno bagenda ku masomero olw'ensonga z'otalinako control kuba teyalina control ku nsonga ya kyenda kino. Oba oli awo basawo be bakola ensobi, oba oli awo mama yakola ensobi ng'ali lubuto, oba oli awo mukama yamuteekawo ng'ekyamagero oba ekyokuyigirako eri ffe abalala oba mwenna abatulaba. So obukadde 8 sente si nnyingi. Gertrude zeetaaga tusobola okukwasaganya okulaba muno Gertrude agenda ne bamujjanja n'aba ng'afuluma nga ffe wano etudde ali kubweraliikirivu mukazi wattu era mumulaba nti nno obukyafu buyinza okujja essaawa yonna tabufiiringa talina konto nti oba anaabusiba oba nakaki bumuyitamu buyisi. Yeetaaga ebisawo ebyokuteekamu obukyafu bino. Ebisawo obifuna otya nga obwedda sinakibuuza ebisawo bino obifuna otya obijjawa? Tugende Mulago ne ku Platinum gyebiri. Namubigula. Buli kisawo bakitunda ssente mmeka? Bagaba buli gundi mubeeramu ebintu 6 naye mbeeramu ebintu 6 batusaba emitwalo 7. 6 mbeeramu 6. Kale n'owulira mitwalo 7 gwali oyinza ogamba muno Gertrude nga tugezaako omunoonyeza obuyambi katumugulire ebisawo kamugulire ebipaaka 2 ebisawo 12 gye mitwalo 14 oba gye kanteekeyo emitwalo 7 mugulire ebisawo ekisawo kipaaka kimwe kirimu ebintu 6 so that nga tunoonye obuyambi oba otaddeko ettaffaali ku bulamu bwa Gertrude. So Gertrude nga ngenda okwogerako ne Joan yaliwo sikyo ngenda okwogerako ne Joan gobeera naye bubaka ki obulala bweyagala okugamba abali eyo abakulaba? Tewatugambye emmere gye bagaana kulya. Emmere gye bagaana okulya baŋŋaana mwogo ne lumonde n'amayuni simanya n'obukopa baŋŋamba kulya muceere n'obumonde n'amakuloni amatooke tebagaŋŋamba bagaŋŋaana nago. So baagala oli emmere egonda n'ebinyeebwa
n'ebinyama bye nnina okulya sina kulya nnyama enkoko enkoko ng'ewooma bannange nammwe abatulaba mukimanyi enkoko ate naddala abakazi baagala nnyo chicken chips n'enkoko kati wuno munegetudde bamugaana enkoko bye baŋŋamba okulya.